nkubireko ku mifaliso egya Rosebom ekyasiza okubeera emirungi nga mu mifaliso gino mulimu gwe bata fit sleep mufaliso muyitirivu nnyo nnyini ddala ate nga bagwina ne mu spring oyagala gwa round balina mufaliso gwe bata high density balina deluxe balina mufaliso gyonna orthopedic balina fiber pillows ate nga balina ne open mattress emifaliso gyabwe mirungi nnyo beeyonere osasula omaze kulaba omufaliso guno ate nga Rosebom egaba free delivery njagala okitegere nti depo zaffe zonna ziri open naddala eyerubaga neyegayaza. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rosebom, home of high quality mattresses. Singa toli bubi nnyo. Naye n'abasomako tukumva ffenna. Naye ntegeere kola ki? Eyawuka. Kituufu eyawuka naye era balya kwemu. Kale. Kakati wegera 15%. Akati ngenda kuwa 20. Ate ogambe ki 20. Nakitegedde ngamba nti ajja tuwangono tasobola kubeera muzibu bw'ati. Corona tewali haga. Corona. Kakati 20% ezo ogenda kubanga ozifuna. Kozi ogambye oli ani wano? Ati nawe leka kuddamu ebyo oli mukyala wa wano. Oli mama ama. Aya basi. Kakati gira kola kintu kimu. Si musaze nayo. Kati kola kintu kimu bwe. 20% oje wangulide. Eliza 20% ya buli mwezi. Kakati nkolere kintu. Kimu kyokka yogera kiki. Oterere maka we yagali. Terede. Leto mwana. Diani. Akala 20%. Ajati. Ajati okona. Ajati. Kati ntegedde mama wange si bwe buzibu. Obuzibu mwana ono. Kuba buli ekiriwo kyonna kikwatagana ku mwana. Buli ayogera ku mwana. Buli ayogera ku mwana. Ye kikyo. Bwe nazaala nazza musango. Gwe mwana gwe kizibu. Kale. Chimanga ibade singo bundi. Gocho bamanya kintu ki. Ewe nango bitadde ku kale. Nze mufuti mazo mulaba. Icha mufuti sande kacha ndagala kiti kuba. Ati kakati otuna muno ogamba. Baka nyine ensonga zo mwana za kulema. Owulidde. Leero omwana bamuleta encha tumanyina mwana wo gyali. Nedda twa ekyo twakikanyako nze naawe. N'ogamba nti nojja kunkwatirako ogenda olabe engeri gy'oyinza okufunamu omwana oyo. Ate omukazi siwe yantegera amagulu n'abeera nga bajja bwe yantegera ekigo n'abeera nga bajja bwantega simanyi bwankoonakona mugulu mumbe mwana we ekintu kiri kimu bwe kiti nze mujja wange njagala Fatia Muhammad naye ono Zahara ate nyina yangamba simanyi ku birth certificate yalinako Sylvia yannabuka sigenda fumbana. Sigenda fumba naye nze sigenda gabana sente za mulongo tuna muntu mulala sebo mukyala yagala 50% mbo nyina yagala 10%. Dina ezaki mbwe sente zo mulongoti hajati kambuze ngese lwaki mupakuse nnyo okwagala okutuuka okubala obukoko ng'amagite gannaaluka mbadde nti gavumenti mukyalawo nenyazaalawo bebale mu bigamba bwesimanya yagala 15% bwesimanya sigenda nina ekintu kyenalabi simanyi lwaki omumwa tegusi wakenda owulira omulangoti mbadde kubaje wali wenna mwenna ng'okyamusa okufa noyogera wonna mwenna muddiro bannange era badde bampisaamu amaaso omulongoti gumaze okwingira mu ploti yange nyera funa wabyogera buli omu awulira natuusekwa ngakkiridde bwansi ku maduuka tewalaga kimanyi waliwo wa boda kuno atamanyi nti ploti yefe bagala kitaka mu mulongoti waali sigo walangiridde njagala obeere muntu mukulu njagala obeere muntu mukulu bakansala bategeera bati
bakansala gogenza mbere bakansala manyida tewa nati kakati nze bakansala nze ngenza mbere bintu byo mukazi njagala kujja mukazi wo mu nyumba yange ne mufuti no mubulire byo mulongoti ani mufuti ndeka namugabira mukazi nze tompayiriza ebyo byonna nanga bikyali awo ndi mushariya lokati okunona yo nkubulira nze njagala kufumana Fatia Muhammad sigana kufumana Zahara simanyi siribi ebyo byonna manyi kwe biva hajati kyoyogera sagala kitutabule nzo okusinziira bwentegeera ku nekutegeera konge ne gondi jenina ku bakazi kati okuwulira sente ez'omulongoti zituuse okujja kyekikutabudde nesanjagadde ekyo kikutabudde omanyize njagala nnyo omuntu nga nkugambye ensonga zonna nazikutte nga bwe nino zikwata okujja nga goyagala mukyala nze ndi lwedde ogenda shali yello egenda kutwabula nze kankoleko haji ndi mukyala musiraamu eyagenda kukaba ndi hajati mulaba siringanga gwe aliko ekimpatire nti haji nga tomanyi nakaba gyeri wadde okutululako esaudi onangira ate etya onangira ate wagenda emaka naye nabakuyita haji wenna nokinyumirwako kufa nkugambye bweti nze ku busiraamu obwange ekirala okimanyi bulungi nnyo nti mu busiraamu omukyala ojja n'omwebuuzaako n'omugamba munnange ndeeta munno naberanga tege wangamba ekyo nenkivaako ndinda ekintu ekyo tewakimanyako ani gwe mbadde manyi omala kuntulugunya n'onsojja ngenda okulaba ng'okomewo n'omuwarabu wo ngombola zambe simanya buwarabu bagize eki akakale taata teweekazanyo okakasa wangamba bwe mbasa akugamba obimanyi oti mbadde go wajja wale mbadde omuwarabu wo mbusimanyi muwarabu mbusimanyi omuwara simanyi sani za warabu zibuze bwobanga okakasa nti wangamba haji tugenda okukwata kurano ogikwata ogirayiriremu nti wakingambako nakikugamba era nakikugamba n'obimanyira ku nze ate ntya wabimanyira wa neiba mbadira wajja okunkummuka na muwarabu wo simanyi Fatia Muhammad okubikola bota akagundi nga Zahara kakati kyoyagala toyingizemu kurani nawe okitegede nti nagenda okubikula akantu nga muntu mulala kati ate kurani ate njirimbiremu kati omukazi omwagala tumwagala omuzaabuza omukazi mwagaza ki kakati tukole ekintu kimu nze nkugamba ekintu kyendiko kiriwo ekiti njagala kumana Fatia Muhammad ensonga mazose kamusha era bagenda muwandikira kakati kino kiri bweki tutesanga abafumbo tutesanga abantu abakkiriziganya nze sikyaddamu kwagala sikyayagala mukazi mulala yenna agwe bwotyo hajati kino guno gwe gusemba nzaje nagambye oba mwami wange kimutawanya balongo neneewaayo newateyagiza okola nizala balongo bwana ninga mmenji ngenda kuma kushabazi ninagagala kanyongere ya balongo mwami bagaba gamutawanya ibe yagaye musande zawe z'omulongoti nge yeye gatemule mu muntu okusiba abana bagamba bizo byo nemena kireka biva kwekyo bazale ndabe ngo okakkana tuyagaire musande zawe z'omulongoti mmanye nti nfuna 50% eriko n'abana bange nabo 50 okitegeera naye nga Zahara avudde maka gange nezirabawe ekyo nkitegere nze nnyinimu sinabana kugambako nti oba natwala bwekiti oba kino gwe mukyala nnyinimu nga nze nnyinimu ate gutandikirawo kugamba nti olina 50% badde ngamba nti zonna kyandibadde kyaffe wamu kitole ate nezaffe babiri nti tebera 100 bwoba olina 50 nga nange nina 50 babiri nani nze naawe nina kyesitegedde lwaki sente tolinda nezimala kuvaayo nolikuuzibala ayeko notukanoka 50% embonya abanyajobonyabonyeza wano tunda polisi yaffe yekajasinga simanyi no nkosebera ngansasudde nomanya kiba omaze okukana mukazi wono kakati tewamanya ntino tonja kufuna 50% nga sente zinavaayo zijja kumala kuvaayo haja kisooka okomewo ati mukazi wokangenda mufulumya soko tonja kumala gagendaku njagala ngenda mukwata nti ku mutwe fulumya bufulumya nga fulumya kasasiro kubanga nkumye obuntu bulamu nze naawe njagala kukkaanya njagala tukkaanye mu bwetoowaze obw'ekitalo namba we tukolenga bwogambye gwe kyobugambye ekyokugenda mu basariya nze sikirinaako buzibu
kakati nze ekinnwanyiza bino byonna ng'omuntu wonoga nti olwanirira bintu byo omuntu kufuna wenywerera haji bwonkakasa nti aha kuzino sente zigenda okujja mukyala nga olinako olinako ki 50% nange nguma ku bintu byompisizaamu haji ovaako kingera sente zidda mu baana kakati ate nze no haji tisigamba na 50 ebyo tujja bimaliriza ebyomulongooti tusooke tumalirize issue eno kuba ye tutabula ebisigadde byonna bijja kuba bulungi kyendowooza